Kubanga ndi bulungi nnyo. Bempagira bali mu government. Tewali ke bampa. Omwaka ne gugwako ndekaana njagala abanakola batanjagala. Nwanirira president atanjagala. Nwanirira president ansubiza ne batabimpa. Nze nakola ki? Ne musasula mabanja ga mubajje bilioni 14 omusajja yatunda omuzigiti. Ne batunda famu esembabule. Ne mubalirira bilioni 14 baseke mu budget. Banunule mubajje. Balime kutwala muzigiti. Nze nenzija mu State House. Museveni n'abako byampa ne mugana okubimpa. Kabaka w'ebisiyaga mu Uganda Robert Ayanja Lubaga Miracle Center walwakulemera kulwanisa ebisiyaga n'obufa babompa emulago nakola community service ya Kayanja Sabasiyazi kabaka w'obubi Rwanda bakutta ngoli musiyazi Angola kundi tobuza wano gokubiriza program nali nakugana okuleka obugezigezi wano nali nakugana okuleka onalongota busa ati kati bwendabo okay munzirize obuyinza onabo Rwanda nantubira kati nze simugambye tugende eyo Ssaabasajja Kabaka ayaniriza abantu bonna ati kye mugambe wanjogera ku Rwanda lwaki yecha Abaganda bagamba owegbango bootamuumukira tewebikka kyokka kye twayagalizanga embazi kibuyaga asudde luyagaliza muka kitaawo laba ate bwe rutta nnyoko kaakati nno mukwano gwange ampuliriza wuliriza akatambi kano mukwano gwange essanyu lijjuza okubeera nga litutta fe abamu abategedde ku nsonga eno mukwano gwange ampuliriza nkakasa naawe bw'onoowulira ebigambo bino ogenda kubugaana essanyu olwo notandika butandisi ensi tuzze tugigamba nti buli kimu kisoboka abaloola nga balowooza nti tuliisa bijjanjalo mpiso tusinika businisi mannyo kaakati embeera ino etandise mukwano gwange ampuliriza oluvannyuma lwa bannayuganda ababeesinga mu ggwanga erya Canada gye buvuddeko bakoze protesti etabangawo eno yasudde n'emiti kaakati nno eggwanga erya America limaze okubeera nga likirangirira limaze okubeera nga likikasukwawo limaze okubeera nga likikubawo ku samawanga agatambulira mu luserume n'eggwanga erya America Generali Muhoozi Kainerugaba amaze okubwako natti amawulire gamaze okubeera nga gakakasibwa kaakati gano sigambo sigaki wabula America egambye ekimala era nga ekiviiriddeko bino ye musajja mayitwa nga Edi Mutwe okukwatibwa lwe yawambibwa n'atulugunyizibwa kumpi kubeera nga attibwa kaakati ng'ate n'amutulugunya yeewaana n'okwewaana kaakati no eggwanga erya America ligambye nti kibi kigwana wala musajja gwe Maneya ne Emye ebibugagga bye famire ze ampuliriza ono amaze okubeera nga akubako ekibaati kaakati nno amaze okubeera nga yeegatta ku banne abaasooka bajenerali abatulugunya abantu kati bino bennanga bigenda mu maaso ampuliriza sooka oli ate akabadi akazze mu Uganda kuno si kutta bannayuganda oba kubawonya kankomewo Abangereza baagala ensiri zaabwe bazireete Uganda bazite ezo ensiri ze bagenda maaso n'okuba nti balina kye baazikubamu kikola ki wuliriza ggwe otegeere bagamba nti baagala kulwanyisa musujja gwa nsiri nga bakozesa nsiri kati modification technique eno ekola bweti ensiri bwerinnyira ginne waayo eno gye baakubamu akantu ako oba kale liyita eddagala bwerinnyira ginne waayo egisiiga jiini eyo kakati kitegeeza nti eno ensiri enkazi bw'eba yakuzaala esobola okuzaala kituufu naye byezaala tebikula bifa bufi kitegeeza nti ensiri ziba tezaala okusinziira ku kampani eneyitibwa Okiziteeke ka tekinologi ako ke bagenda maaso n'okuba nti baleeta naye kankutegeeze nti tekinologi ono babadde bamugezesa baagala nti keneza ku nsiri naye nti ensiri eno bweruma enkazi Rather bwegenda maaso n'okuba nti emeetinga oba bwerinnyira enkazi eno enkazi tesobola kuzaala ate bw'eba ezadde kitegeeza nti byezadde tebijja kkula tekinologi ono babadde mu kumugezesa okuva mu mwaka gwa 2011 Brazil babadde balina projekiti endala zibagezesa e Panama ne Djibouti n'ebizinga ebitibwa Marshall Islands kyokka wabaddewo abagenda maaso n'okuba nti bawakanya nga bagamba nti e Mexico e Brazil ensiri gye baaziteera waliwo abazeekengera bagamba nti ensiri eyo singa eruma ku musajja omuntu ayinza obutagenda maaso n'okuba nti azaala
mu America abantu omutwalo gumu n'ekitundu baddukira bagenda maaso n'okuba nti baloopa ekitongole ekitibwa FDA, Food and Drug Administration of America, nga bagamba nti projekiti eyo nkyamu kubanga singa ensiri ezo bagita weekusangiriza gwe omusajja n'ekuluma bweti ebyokuzaala byerabire, ebyokuzaala byerabire, amaanyi g'ekisajja mmye ebeekugemye beekulayi. Kati amawanga ago nti wabaddeyo okwekalakasa okuwerako nga bagamba nti Bungereza tetunaba kitegeera kino kye mukoze, era amawanga agawerako nti ku Ssemazinga Africa agagenda maaso n'okuba nti bagabuuza tujje tugezesezeeyo twagala baleetera ku nsi leero gye tugenze maaso n'okuba nti mudifayinze tugitaddemu kajeeni akakambwe. Amawanga agamba mutuleetera ki? Kaakati atuuliriza ddiiru eriwo egavumenti eggwanga lino eya Uganda yo emaze okulabika nti ekkiriza tugenda kufuuka eggwanga ng'eryokutaano mu nsi yonna okutugezesezaako kuno okugezesa. Bagenda kuleeta ensiri wano, bagenda kuleeta ensiri ngi kunnyonnyodde ekola etya eruma etya kyekibaawo ng'egenze maaso n'okuba nti ekulumye, era tubitegedde. Kakati nno nga tumaze okubeera nga tuveeyo mukwano gwange ampuliriza, ngenda kukusaba n'obwombe Firino Sokojuwe ekigalo ng'enkola yaffe bweri olwetalage ensi yonna. Kakati nno mukwano gwange ompya nja kukusaba n'obu subscribing kubanga nkugamba guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda gwe tulinawo. Ate era ng'omulongoosa omuluuta nsozi yakuyambako ebizibu ebya buli kkala, era ennamba eyo ngiteekawo buli lunaku osobola okubeera ng'omukoonako ku WhatsApp oba ku direct call. Ali e Uganda naawe ali ebweru wa Uganda, mwenna abakolako wabula bw'omugamba nti njije ku EKTV olwakuteeka mu VIP togenda kusimba line yadde okubeera ng'akulinzalinza. Kakati no mukwano gwange ampuliriza, abasajja abazungu nga bamaze okubeera nga mukwano gwange ampuliriza basala amagezi amalala okulaba ng'abantu mu ggwanga Uganda oba mu Africa bongera okubeera nga batukendeeza. Kakati n'amawulire galaga nti ensiri eyakoleddwa era mbu gavumenti y'eggwanga Uganda kyannaku nnyo yamaze dde okubeera nga ekkiriza ensiri eno bagireete mbu olwo esobole okubeera nga mukwano gwange etaasako ku musujja ogwa malaria. Wabula kino nakyo kikulu njagala okimanye, kasiteeruma omusajja, kasiteeruma ku musajja oba mwana muto oba muwala oba mulenzi oba omusajja omukulu, mpuliriza bulungi, bweruma ku musajja nga mukulu nga asusse emyaka 18 oyo aba tagenda kuddamu kubeera nga azaala. Mu bufunze tagenda kuddamu kubeera nga asituka, olwo ogenda kugwa paka lasti toliddamu kubeera nga osituka. Kyokka nga ate y'omwana omuto omulenzi bwe muluma era naye kyekimu. Kaakati ate bweruma omwana omuto nga muwala olwo tagenda kuddamu kuzaala naye amajiige ampuliriza gagenda kubeera nga gasiriira, era bw'aba azadde buli ky'anaazaala kigenda kona tekigenda kula. Kati bino bwenanga bigenda mu maaso abasajja bano babasajja mivule ampuliriza nga bw'omulabawo ng'akanula amaaso mu bugalubindi. Abasajja bano kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ebigambo byonna bye boogera, ebigambo byonna bye baleekaana nabyo n'okubeera nga bavaayo ne balumba bannankyukakyuka. Mukwano gwange ampuliriza tubeera tubagamba enkya n'eggulu nti abasajja bano tebaagalangako nsi yaabwe. Abasajja bano si bamwoyo gwa ggwanga, byonna bye bakola byonna bye boogera babikola olw'okubanga ensimbi. Era abantu bano kasita obamma ensimbi olwo nga balandika okubeera nga bakuyuzayuza nga bajjayo obuzwina abo nga bamanya nga bw'oli omubi, wabula kasita obavubika omugaati mu kamwa olwo nga basirika n'ekibi basigala balabanga kirungi nnyo. Kati omusajja ono y'omu ku bazze nga bavuma pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu enfunda n'enfunda oba emirundi egisukka mwemeka gy'omanyi. Kaakati nno ono ng'amaze okubeera ng'akakasa nti Sheikh Bubajje agenda okubeera nga oba biliyoni 14 oba olya mbu asasula ebbanja lye yalya. Kaakati nno ebigambo mbiwulidde kansooke mbikuwe mu bujjuvu bwabyo. Omusajja ono ng'akaaba ng'ayaayana ng'agamba mbu bo babakolera naye tebabawa ssente bakolera bwerere. Twabagamba dda nti kobeeraani tolowooza nti bano banno. Kati omusajja ono atuuse n'okusosola mu mawanga mu bigambo bye ng'agamba nkolera abanyankole naye abanyankole tebanjagala, nkolagana n'abanyankole naye tebanjagala abanyankole. Kaakati ng'ate ono y'omu ku bavaayo ne bategeeza nti NUP tusiga obukyayi. Kaakati noono ensimbi zimuzalidde eminyira, ensimbi zimuzalidde leenya ng'ogw'okulya bwe gwasula wamese mu kita. Kati omusajja ono yeefungudde obubugo. Nkugambye nti emboozi gy'atuwadde ono kwambalaganda Museveni bukanzu buleesu buwenjuka. Sooka olye ku mboozi eno ey'omusajja ono obukambwe omululu omulugube. Ate nkome omukwano gwange ampuliriza n'ebigambo ebinene nnyo. Sengaze ndi bulungi nnyo, beepagira ne bali mu gavumenti tewali ke bampa. Omwaka ne gugwako ndeekaana njagala abanaakola batanjagala, nwanirira president atanjagala, nwanirira president ansuubiza ne batabimpa. Nze nakola ki? Ne musasula amabanja ga mubajje biliyoni 14 omusajja yatunda omuzigiti
ne batunda faamu essembabule ne mubalirira bilioni 14 baziteke mu budget banunule mubajje balime kutwala muzigiti nze nenzija mu State House Museveni n'abako byampa ne mugana okubimpa tugenda mu State House Museveni bwakuwa basi bakuwako mipiira bwakuwa nyumba bakuwako toilet fe twabakola ki kiki kye twabakoledde nga tubateereddewo omubiri nga tubagadde ntaddemu ssente zange mu Museveni mutaddemu ssente mpitirivu amafuta gange emipiira gy'emmotoka nzengula brakes bwe zigwako zange batule bwe gwako yange shoka buzobo bwe zigwako nzengula services ze gwako nzengula nze nsasula buli kantu konna ku mmotoka yange nga ngenda ku buli TV ku buli radio okulwanirira President Museveni tewali kantu konna ke bampa Museveni nze mubanja tewali ke mumpa ne mu State House mwami Museveni sente ze yansubiza nazo ne mugana okuzimpa twabakola ki mutubulya nti temutwagala tugende gye batwagala tetujja kubeesibako mwandi tubeeredde okubanga abantu bonna batukyayo ku lwammwe tewali wensobola kugenda ne banyamba abantu bonna bonna wano mu Buganda bafuuse balabe bange tebanjagala ku lwammwe ate nammwe ne mutambeererawo kakati muganda wange Kakeeto ebigambo bwe bino okuva omusajja lwe yajja mu ntebe mu myaka eyo gy'1986 era nga abamu ku ffe tetwali na bazaale n'abaana baffe tebaali bazaale kakati nno ebigambo byongedde okubeera nga biranda ate olutambi lukyuse luziddwayo mu nzingula mpaka myaka giri gy'1980 n'egigwamu kakati nno bakadde baffe bajjajjaffe bakitaffe bano baasalawo okusulayo ogwa Naggamba ne bagamba nti ebyobufuzi oba ebyobukulembeze tebitukwatako era kakati bano emmundu ne bazirekera abasajja abaava mu maserengeta ag'emmanga eyo kakati nno bano obuyinza bw'eggwanga Uganda baabuwamba nga bayise mu kkuba emmundu n'okutirimbula oba okutta Bannayuganda abaakwata kumpi eyo mu kitundu kya Kakadde Akalamba bonna babaleka musajja basajja battu ne bakazi battu nga bamaze okubeera nga balusuulamu akaba kakati n'abasajja abakwata obuyinza bw'eggwanga Uganda bano baatuuka mu bukulembeze baafuuka bereje era kakati bano baafuukira ddala ekyonga kumpi mu Ennyango kakati n'abantu bano bajjajjaffe bakitaffe be bageza ne baga nti temwenyigira mu byabufuzi ebyobufuzi bissa ebyobufuzi si birungi bano nga beerabidde nti buli kimu ekigenda maaso mu nsi Uganda kiditaminingibwa byabufuzi kubanga bano abasajja be bagereka emisolo be bagereka ebbeeyi eya buli kimu era wenjogerera abaagaana okwetaba mu by'olutalo abaagaana okweyingiza mu byobufuzi ne bagamba katugende mu nnimiro twerimire kubanga kasatu tufuna ekyokulya tuba tumaze tujja kwetundiranga ebirime byaffe tufunemu akasimbi kakati nno be bamu ate abakaba batwawanga entulege mukwano gwange mwanyinaze Stacia kakati no mukwano gwange ampuliza Patricia ow'eggwanga lye erya UK ebigambo bibino abaalimanga kotoni ne babeeranga batunda essente omusajja amukuba ekigo abaalimanga tobako ne babeeranga bajjamu ensimbi omusajja agikuba ekigo abaalimanga ebikajjo wali ebusoga nga batunda nga ne sukali ali wansi kakati nno bakabatwawa balinga entulege tubadde tetukyali busa kakati nno n'ab'emmwanyi omusajja n'abayingirira bw'atyo emmwanyi n'asalawo n'agiddiza n'agiwamba era ng'ekyuma ekigenda okubeera nga kiprosesinga emmwanyi ey'omusajja Munnayuganda naddala emmwanyi esinga okulimwa Abaganda mu Buganda naddala mu disitulikiti ey'e Masaka abasajja obuyinza babajjeeko nga n'ekyuma ekigenda okubeera nga kigula emmwanyi zino baakizimbye entungamo eri mu basajja abalunzi ate abatali balimi kati no kyongera okubeera nga kikulaga nti wetwolekedde ne wetulaga ebyenfuna y'eggwanga Uganda Bannayuganda tukyayongera okubeera nga tukaba akayirigombe obwavu obukudde ejjembe bukyayongera okubeera nga butuwunyako kubanga kino kikulaga bulazi nti buli mulimu Munnayuganda gwe yajjangamu ensimbi kakati abasajja bagukuba ekigo ne gwe bataakuba kigo baasalawo ne baguwamba gusooka weebuuza abaalimanga vanira nga kiro emu egula emitwalo 24 essaawa zino bwebuuza ku vanira okwata ku mumwa okwata ku mutwe okaaba amaziga ampuliriza omukono oguteeka ku ttama kakati no mu mbeera y'emu bakadde baffe abaatugambanga mwesonyiwe ebyobufuzi bibalumba n'ewaka ebyobufuzi biritamininga buli kimu ekigulwa kakati nno emboozi eno nga bwe nakugambye mukwano gwange gwe vidiyo gyo ekigalo ebisigadde obiwulire kubanga binene basooka kubagamba mwesonyiwe entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino mwesonyiwe ebyobufuzi ne mubyesonyiwamu ne mutiira ddala okubeerako abakulembeze b'eggwanga lino nga balinga bba baazaalibwa bo babakulembere mwabaliwo emyaka egyo abantu abakulu ne mwonooneka eno entebe mwagyesonyiwa naye wadde mwagyesonyiwa ye teyabeesonyiwa yabasanga muli Mataaba n'amusuula ebbeeyi nga British American Tobacco Company eri awo ku Jinja Road agijjewo agisudde beyasanga balima kotoni
Njagala mumbulya kati Uganda ina ginaries mekeza cotton mukyalina mu mutunda kwa yabagana entebe ye mwaddukira mu nnimiro bwe yasanga mmwe abaali balima ebikajjo nga mufunamu akasente bikyali ku bbeeyi gye byaliko oba sukaali yegwa abaguza ne kayindo tafire yasigayo ku bbeeyi ng'ate ayongera kulinnya kubanga mwesonyiwa entebe mwe bamuve ku byobufuzi bissa abaddukira mu mwanya obudde buno mukyasobola okuddamu ne muzitunda nga mbadde nga muzitunda si ennyinizo ebikajjo yabitutte emmwanya zitutte amatooka gatutte ente azitutte taaba amututte kotoni amututte kokowa amututte n'entebe yabagamba nti leero temugigezaako ntebe ye kati mwenga mmwe musigazaawo ki abalimi b'akasooli mwatuuka akaseera nga kasooli World Food Program emwetaaga omutwala mawanga gye balina entalo sali musale nga kasooli awambira muwambire mu kkubo temubimanyi oba temwagala kwogera we mubyogera bagenda bata gye mwagala okutugamba oba fye betwogera bye bifu mwabasirikamu mwasirika ebiramu bwe mwesonyiwa entebe gye mugamba nti mwesonyiwa ebyobufuzi emirembe mwagifuna mu nnimiro naye teyabasangayo n'abakukunulayo obadde okimanyi nti ensi gy'owangayamu erina amakomera amangi amazimbe nga bagasiize langi amalungi okusinga amalwaliro obadde okimanyi nti Uganda erina emmundu nnyingi ezigenda okusaanyawo bannansi okusinga ebitabo bya tekinologiya obadde okimanyi nti Uganda erina obutwa bungi bwe batambuza wano ne wali okusinga enguudo ennamu ng'obutwa bungi nnyo okusinga enguudo ennamu obadde okimanyi nti sente zisaasaanyizibwa mu kugulira ababaka okusiriwala sente ziweebwa obuweebwa Museveni obuwumbi 8 ezimuweebwa okugabibwa obadde okimanyi nti nnyingi kuziweebwa Kampala esinga okusasula omusolo okuddabirizibwa enguudo buli mwaka ng'ate asabiddeko ne supplementary musigale ngera mukyavudde ku ntebe oba ye tumukwate muzeeyi tumukube ekigwaveewo omuntu alimu amagezi ajja kulembera eggwanga li because byonna nga yabibagana mwabita muve ku ntebe temwogera ku magye ekkooti webe erina omusango gw'owezesebyo biri mu kkooti ne babanyigiriza mmwe abasajja abakulu buli kintu temulina kyogerako ne bwekiraba nga ekintu kikya mu kkooti esala mafuukule engeri gye bikyali mu kkooti tetujja byogerako tutya twogera ku buli kituluma ffe temutubuulira kakati nno mukwano gwange ebigambo ng'omaze okubeera nga obiwulira kakati ate njagala nkulagena bino oba oli awo ebijja okwewuunyisa nkugambye olwaliro tuli mu kuvumbula buvumbuzi n'okubeera nga tulabisa n'okubeera nga tubawo obwino oyo gotagenda kulaba ku TV yo oba ku radio yo kubanga abasajja bano bino byama byabwe kakati n'amawulire galaga nti mambuka ga Uganda bannayuganda gye bakyasinze okubeera nga beerya enkuta obwavu obubajjudde n'obutasoma kati wulire ebigambo jjukira nti omukyalo ono yaliko minisita w'Ekkaramojja mukyala mwami Museveni amayiddwa nga Janet Museveni kakati ono kigamba okusinziira ku bwino ono nti emyaka gye yamalayo 5 nga ye minisita w'Ekkaramojja abasajja baali bamuteekateeka nga beeteekateeka mu gavumenti okulaba nga basima golodi aweza metric tani emitwalo 35 bannange emitwalo 35 nga kino kitegeeza buli tani emu buli tani 1000 ziri metric tani emu tani 1000 ziri mu metric tani emu kakali ate tani emu erimu kilo 1000 oba ontegedde etani emu erimu kilo 1000 kyokka kakati ate bano basima metric tons emitwalo 35 nga buli metric tani erimu tani 1000 kati ndowooza ontegedde kitegeeza ampuliriza nti abasajja ebbanga lye baamalayo obugagga bwe baafuna ensimbi ze baayoola ebyo ebizimbe byolaba ebisituka enkya n'eggulu nga weebuuza nti abasajja bano ensimbi bazijjawa jjukira nti munnayuganda ayongera okubeera nga ayevuwala munnayuganda ayongera okubeera nga yeerya enkuta naye nkugambye nti abasajja buli we balaba ekyobugagga waakiri bateekayo abaana baabwe waakiri bateekayo bakyala baabwe waakiri bateekayo eŋŋanda zaabwe waakiri bateekayo mikwano gyabwe naye nga ggwe munnansi osigadde onyigirizibwa era ng'ensi yo togifunye mujjukira nti abasajja bano baamala okubeera nga buli kimu ekyobugagga bamaze okubeera nga bakisalako obanga bakyeddiza kaakati olwo gwe munnayuganda ne bateekawo enkola ey'okukwavuwaza n'ey'okukufulya ddala nga ggwe mukopi oba ggwe sereevu ow'abantu bano
audio muziwulira nga zitambula amaloboozi nga kigambibwa mbu ga mukoddomi wa embuga amaitwa nga Dukirwa Abogo ono nga akakasa mu bigambo bye tulina okufuula bannayuganda bonna abatali banyankole okubafuula emmomboze mu nsi muno kakati nno tulina okubafuula abaddu tulina okubafuula basavantisi baffe kyova olaba ng'ebitundu bingi mu ggwanga Uganda nga bannayuganda bazze bagobwa ku ttaka lyabwe mwalaba ekyali emubende eno baatuuka n'okusibwa kafyu nga baga nti wali waguddeyo endwadde enkambwe ate nga mu biseera si bya covid kyokka nga emubende eyo kyekimu ku bitundu bakugamba mbu ebisimwamu golodi naye nga munnansi munnayuganda kati essaawa zino gwe kukwatyayo ng'omusima kakujjuutuka kati bino byonna nga bigenda mu maaso munnayuganda gwagamba nti tebinkwatako munnayuganda gwagamba nti nze bwe tebinkwatako bijja kukwatako ng'omaze okubeera ng'otuuka mu kizibu olwo lw'olikakasa nti naffe twayogeranga naye nga tulumirirwa ggwe tetwalumirirwa nga ffeffekka kubanga ffe twali tumaze okubeera nga tumanya amazima nga tumaze okuba tooki n'okuzuula ebyo ensi bye yeetaaga n'okulwanyisa abantu bano baveewo tutekewo abantu abatuufu abanaakulembera ensi yaffe kati mu bufunze sooka oliye ku mawano gano owulire ensimbi obutitimbe n'obutitimbe omudidi abasajja bano gwe baayoola e Karamoja. Museveni bwe yamala okuzuula nti Karamoja waliyo gold Karamoja n'agiwa mukyala we ng'ekirabo kya birthday. Ono Museveni yamulonda kuba Minister of Karamoja Gold Affairs ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano omwaka 2011 kutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 June omwaka gwa 2016 kitegeeza ekifo kineeno yakimalako emyaka 5 naye gold gwe baasima e Karamoja ogaseeko ne yazuulibwa mu Northern Region yonna abalirirwamu metric tons emitwalo 32 mu 158 naye ng'ajjukira metric ton emu erimu tanizi 1000 akakakyala kabbi jaswa kuba kasitukira mu ndoddo bino tosobola biwulira anywhere mu mawulire ku gold ali e Karamoja ne gwe bali mu kuyiikula essaawa zineeno Karamoja esigala nga yemu ku region wano mu Uganda ezikyasinze okubeeramu n'abantu abaavu balukyoola abasembayo to the extent nti buli mwaka bannayuganda basoba mu 2000 bafa njala mu Karamoja. Ekisinga okuluma omwaka gwa 2022 bannayuganda 1676 be bafa mu Kotido district, bannayuganda 225 be bafa mu Kabongo, 166 be bafa mu Moroto na Park 135 nenga Sofa Gold yakasimwa mu region ezo abalirirwamu 12.8 trillion US dollars. Tukatera ne batakomoko wakati wa July wa 2022 ne January wa 2023 Muhozi Kainerugaba Muhozi Raga yakwata amaje nagena natirimbula bannayuganda 284 n'omusobyo era nga atirimbula bakalamoja ne bantu mwenjagalo babuuza region eno yabakola kiddala akakyala kaneno kali kanguziru kulwe era nga ne Museveni okutandika okuwamba ng'ebyobugagga bya bannayuganda bye yasangawo nga balina kasente nga Sembule Group of Companies yamala kulaba nga mukazi wa mususeeko okwegaggawaza ng'ayita mbukenuziko ye nange kyemba nkola era ne ku byobugagga bye babba mu ggwanga lya DRC ebyali bibalirwamu 15 billion US dollars akakyala kano kafunako 4 billion US dollars ffe tukyali mu kusasula bbanja akakyala ako ng'oggyeko ekyobubbi n'obukenuzi n'obutemukatemu akakyala akera ke kalagira okutibwa kw'omusajja yali agambibwa okuba nti yali agoberera Aida Nantaba Ronald Sebulime. Mujjukira omusajja oyo bamusiba ku mpingu then ne bamala ne bamujja ku mpingu ne bamukuba amasasi nga bamaze ofuna ebiragiro by'omukyalo ono. Era olwamala okutta omusajja ono omukyalo ono n'awandiikira Aida Nantaba ebbaluwa amugamba ebigambo bino wammanga. Aida Nantaba, you escaped my warning shot. Leave my husband. Get out of Uganda like Jennifer Musisi. Who are you to relate with the first family? Follow my terms and conditions, you will survive. No one stands in my path. Never communicate with my husband. Drop out of government because your job gives you access to the president. Get out of the country for 10 years until Yoweri Museveni forgets you. Understand that no outsider relates with any member of first family without my approval. Understand that all the women who have crossed the line by relating with my husband like Jennifer Musisi Lindako. Museveni ngao. Museveni ngao kegeze nyako. Ne Jennifer Musisi.
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale mulongo waswa mu Luutansozi mukwano gwange atugoberera yoyo gwe nkugamba enkya n'eggulu ebizibu nga bikuyinze omusajja oba oli Bulaaya gwe mukooneko oyagala visa zaagaana okola ensimbi naye ng'ensimbi zikuyita mu ngalo oba oyagala mukisa oyina olutwe buli kimu ekibago gwe kituukako promotion ku mulimu zaagaana oba oli Bulaaya ng'empapula ze zaagaana kati omulongo waswa mu Luutansozi bw'omukoonako ku WhatsApp ebigambo mujja bimulungula mufundikire nga mutuuse ku nzikiriziganya naawe weeyagaleko ng'akimezeza okwenjala. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mikwano gyange abatugoberera okusinzira mawanga ageebunaayira njagala mutule mukkalire muwulire ate ebigambo bwe bino. Omukyalo ono gw'olaba ayogera ampuliriza, omukyalo ono amayiddwa nga Louis. Kati omukyalo ono ampuliriza ono omukyala y'omu ku bakyala abavudde ennyo ne basusa amaloboozi gaabwe wadde nga abamu bagamba nti ono n'okulya mbu naye yalya era bagamba mbu y'omu ku abo mbu abaweebwa ensimbi mbu ne balya mu struggle olukwe. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso jjukira nti ne Jennifer Fulufiga Nakanguubi ono gw'olaba mu kafaananyi akatono naye tagunywa aguwanda kakati nno ono yavuddeyo n'alumba bbawo ono. Kati ebigambo ebyo ebyavuddeyo lwaki ndeese ebigambo bino mbadde njagala nkulage mukwano gwange ampuliriza nti Munnayuganda asalawo okubeera nga akujja ku mulamwa. Bw'akujja ku mulamwa ogulwanirira ensi yo okubanja abasibe bannaffe abaasibwa. Kati abantu nga bano oba oli awo ate abandi badde batuyambako okusitula amaloboozi gaabwe tulwanire bannaffe abaasibwa n'okubeera nga tuvumirira abaabasiba n'okubeera nga tusaba bino byonna ebigenda mu maaso ebyokuwamba abantu n'okubatulugunya bikome. Kati abantu bano bakolagana n'abantu bano oluusi okuteekawo diversion okubeera nga batujja ku mulamwa n'okubeera nga bibigenda mu maaso tugezaako okubeera nga tubivaako. Oyinza okugamba ati lwaki mbireese nange nvudde ku mulamwa sinnaba kubanga nva ku mulamwa kubanga nze nyina okukuŋŋaanyiza buli kimu owulye ebigenda mu maaso ku bakomoredi n'abo abatali bakomoredi era mu kiseera ekyenjawulo nti mu kiseera kino twandibadde tukola ki ampuliriza. Ekiseera kino twandibadde tubanja baani bannaffe abaasibwa. Ekiseera kino twandibadde tuli wamu nga twogera ku bya protest vote nga ye message gye tutambuza. Essaawa zino twandibadde tuvumirira ekiwamba bantu. Essaawa zino twandibadde tuli wamu nga tusala amagezi tukoze tutya okubeera nga tuwangula Mwami Museveni okumujja mu ntebe. Kyokka kya nnaku nnyo nti omukyalo ono y'omu ku ffe nze bwenja okukitwala kubanga nze sirabangako bantu bamuwa nsimbi naye kikwewunyisa okubeera mu mboozi eri ampuliza gye nkugambye etwala maaso eggwanga lyaffe essaawa zino kaakati ate yakyusizza ali mu lutambi lula lwe luno. Ebyo bwayitaayita abantu n'ofuna obujejeje bw'abavubuka batugumbula abaana b'abantu gwe omusaayi ogukuli ku mikono gwe weefuge. Abaana b'abandi boosibisizza mu makomera bangi, abaana b'abandi bottisizza bangi, abaana b'abandi bosasudde abavubuka ab'oku street bakube batugumbule bangi. Munnayo olulala ng'onkolako ate akamakinga sure abantu ze ne banzijawo kubanga ekyo we kitaabeerewo nja kuwenja ggwe. Funa akatebe onvire ku mwana. Oli waddemba okunvuma naye ekyokugamba omwana wange nti yebaka ku kitaawe. Muganda wange bikomye. Nze sinze kojjawe yakwebakako webakirwako wa kika. Kisiraani n'omudibo bye gutambulirako va ku mwana wange. Atandika entalo ne zimutuulamu wagezaako amateeka n'ategeera nti buli omu alinayo gw'amanyi ngadde eno ng'abikola street way. Kwagala kutta bantu kulaga nti awangudde olumala nga ajja waneno ku media ng'atandika braginga. Munnaayo ojja kufa ate ojja kufa bubi. Yabingamba ono omukyala bamuyitaani ayagala ennyo alieni skin oyo bamuyitaani ono. N'agamba mbu sseba abantu bantulugunye banzite. Abantu bamukoowa ne bakozesa bennyini bamulyamu olukwe ne batambuza ebintu. Oyo gw'olaba oyo mbu sseba ayagala ateekewo abantu bantulugunye bankube banzite. At her age. Mwakankuzi wa ntalo wavuma abantu. Yes, Emily Smith.
yaje wakabata ne mugamba afulufiga tasola chikola tasola chituka ko nagamba tomanyi nagamba mwe babiri mwali ku payroll nga muyina okuttibwa oyo omukazi gwola wajja ono nayasamira abantu we bimutuulamu nga seba atandika ku plotting abantu kutta abantu b'abantu fulufigo jja kunta naye nkwettire nze tontiisa muganda wange toli Allahu subhanahu wa ta'ala newe mba ndi wakufa nkyali essawa yange mba ntuuse gwe toli katonda gwe oyo gwola mutugumbuzi w'abantu chobola batekayo abana ba people power bagenze kulwanirira ki yalyamu abantu enkwe warwana olutalo n'alabanga bamusabudde nnyo tajja kusooka n'agenda mu baloya be ne bagezaako okustadinga omusanga ani ayinza okusinga ani ayinza okugumala n'alabanga bamusinga ngadda ku dirty work munnaye ebyo byopangapanga abantu okutugumbula abantu tebijja kuggwa bulungi omwana owange mujja mu bintu by'ekisiru nkusuula tujja kwetwala olaba nti olina abatemuzi olaba nti opanga abantu bajje batugumbula abaana b'abandi nze tonja samira gwe malaya asiika funa akatebe otuuze amawuggwe kikazi butagira buteekomako odoote ku mwana wange obw'emyaka ena 4 years mbumujjawo ye muwalawo mazima tolina kuswalamu ogwo ogumwa nkukwatire ku baabo kuba n'ebifaananyi mbiina nkukwatire ku baabo aba bafaanana we batyo weeyagala okukomparinga n'abaana bange gwe mawunyo gwe yagaga ebitundu by'ekyama gwe akyatulukuka tonja samira munnaye ensi yakukyawa olaba nti ensi yankoowa tebankoowa nga gwe bakukoowa kuba bakanda bawana eno jjojjuzi nze tonja samira gy'omwana wange mu bintu by'ekisiru olandagga nnyo n'osukka lwakasente mugamba akwongereyo kubanga tebijja kuba birungi oli ku mwana wange ssebo abavubuka boolya tebannatuuka kulya mwana wange akyali bujja tannatandika n'abavubuka omufunyeko bujja mulya kwomu toddangamu kuvuma mwana wange funa akatebe otuuze amamwa malaaya eyo toddangamu nze okunvumira omwana wange tokiddangamu onvumira omwana wange tokiddangamu gwe naawe ekikazi ekibadde kizunga ozunze buli kimu okigezezaako kiganye ensi ekyakwatiddwa kisanga ojja ku mwana wange atannatandika na kubeerawo toddamu kumanyiira gwe nekiri ekikazi kimbizi nnyo mwenkana mumanyiira abantu waneno ku tiktok ate ne muddali ne mwasaamirira mwagala okusirisa abaana b'abandi w'otuula mu kagatto katuulemu gwe wambizi w'otuula mu kagatto katuulemu gwe wambizi toddangamu okunkwatira ku baana kubanga session eddako ejja kubeera ku b'ozaala mbasonyiye kati kuba not the type you are oyasaamirira nnyo n'amawunyo tuuza amamwa kulukuta masira go you guys waliwo abantu abakisussa mundabye nga mwewala kinkoledde live because bakiwadde ekyenkya tommanyira nze tonja samira omwana wange talina kyakkoze jeff talina kyakkoze woba oyagala kumwegalamu talya nkulukulu omusajja gw'oliko avaamu purinti z'abaana ezitegereka abaana abagezi omwana alabika obulungi ozaala zonto nze tommanyiira I'm a mother. Everything has a limit. Nze tonjogerera ku mwana noddawo n'obwagula agamwa gwembwa. Naawe dde waneno nga bamuyiwandusu nga akyanoonya ekyokulya okyawenja ekyokulya ggwe. Buli wamu onoolyawo owuunyera olinga kamukene ku mizigo. N'ekimotoka ky'otuulamu kyonna kiraga obukyafu obwereere. Oyassa okyabraginga mu bintu by'ekisiru ng'okuliisa embwa. Tukuba amabeere mu kyoto nti embizzi eridde. Weesonyiwa omwana wange. Mwasamayasama nnyo. Ne bamala ne babituuza ku TV ne biwolongokera okwo. N'okisanga ng'ekikazi ekikulu ekyogera statement wezityo ku media. Kizze ku TV ng'era kirina bye kigamba ensi. Bannaye muswaleeko. Nze toddangamu
va ku mwana wange weesonyiwa omwana wange. Ojja kutegeera nti ensi yakoowa. Buli omu omulyamu enkwe, buli omu omwogerera, buli omu omukuba ekikono, buli omu omuvuma, buli omu ayagala kumutigumbula by'otasobola. Munnaye neesonyiwa. Tomanyi lwaki okyakalakala n'ensi nga tonnaba kufuna katebe k'otuula. Woba okyasabirizanga buli omu olina mukomberera mabina. Nze siriwe ntyo. Weesonyiwe omwana wange nkiddamu. Let my kid be. Kati mukwano gwange atugoberera ulira ebigambo ebirala bibino bimaze okubeera nga bivaayo nakugamba nti amazima galuwawo naye ate ekisinga okubeera nga kikwewunyisa gwe ne bw'okola eddagala ne bw'osima ekinnya kiwanvu nga kisuba mu fuuti 1000 oba omutwalo gwa fuuti gamala ne geeziikulayo gokka kubanga amazima wo gabeera wonna wabeera wookya era oli agatuulidde ng'agamba nti ngatuddeko kyaddaaki amala n'atendewalirwa ebbugumu nga limususse n'afundikira nga agabuuseeko oba amazima nga agavuddeko kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala mukwano gwange atugoberera ate owulira ebigambo bino bye twabagambako emabegakaawo twabagamba nti omusajja amayitibwa nga Muhammad Nsereko ono nga yakiikira abantu ba Uganda wali mu kibuga Kampala Central kaakati ono eyafundikira nga ayisemu okugenda mu parliament naye ng'ekyamuyisaamu yali kooti abantu bagamba mbu ono y'omu ku babba akalulu wabula ng'ekkooti yasalawo nega nti mbu teyabba era naffe netusalawo netugenda n'ekyo ekyasalawo ekkooti kaakati nno bwina alaga nti ono y'omu ku bazze nga bawebwa ensimbi enzito ddala okulaba nga basalamu amaanyi aga Pulezidenti Kyagulanyi mu Buganda ono nga bamufudde project namba jukira nti ono tagenda kudda okwesimba okuba MP yaggulawo ekibiina kye naye ng'ekibiina kye ani akifandinga olowooza era lwaki kifandingibwa amakulu g'okufandinga ekintu kino kwe kwalaba nga baawuuza mu bululu obadde obwa Mwami Kyagulanyi oba mu budde waabwe bwe batyo bagenda nga batutematemamu kati ng'oggyeko bino Mwami Museveni yasindika Muhammad Nsereko emagere alumbe Pulezidenti waffe Kyagulanyi amugambe jangu tugende ogere ne Museveni muteese wabula Mwami Kyagulanyi yagamba kino kikafuuwe siri kikola era siyinza kuddamu kuteesa na Museveni oba ayagala oba teyagala sirina kyenteesa naye wabula banga ayagala okuteesa nange kyalina okukola kiri kimu alina okusooka n'ava mu ntebe y'Abannayuganda mbu kubanga essaawa zino agirimu mu bukyamu nti kubanga yawangula akalulu Mwami Kyagulanyi babba mubbe kati ono agamba okuteesa ne Mwami Museveni alina kusooka kuva mu ntebe olwo babeeko kye boogerako ng'entebe etuliddwamu Pulezidenti eyalondebwa Bannayuganda wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ate era mukwano gwange mpuliriza kigamba nti Medi Nsereko ono oba Muhammad Nsereko ono yagenda paka magere ewa Mwami Kyagulanyi n'atuula mu ntebe eddiiru bwe yagiyisaamu n'egaana yatuuka n'okutula wansi ku kapeti n'abeera nga amwegayirira akkirize Mwami Kyagulanyi kye yagaana era kigamba mbu empalana y'omusajja ono we yatandikira okukola na Nuupu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mpaka nakati ateka nkubulira omuntu omugezi nga gavumenti gw'obadde ogyagala bano ba Edimuto wali tobakwata wali ofuba kukuuma Kyagulanyi nga mulamu n'omutetenkanya mu ntetenkanya ndala oyo yali Museveni nawulidde ku lugambo nti Muhammad Nsereko oyo baamuwaako bidiirudiiru by'okusinkanya Bobi Wine ne Museveni byaliwo ebyo byaliwo okakaza Bobi Wine n'amugoba era empalana ebyawo sukuni ebyo si kusaaga byaliwo n'atuula ne mu ddiiro lya Bobi Wine n'amugamba bantumye kino Nsereko ayinza okyegaana Muhammad Nsereko tayinza kukyegaana Bobi Wine bwe mba musobola okumugeraageranya mugezaageranya ku luumu Janani luumu kuba Janani luumu bwe baali banaatera nga naatera omutta ambasada wa Germany n'amuyita n'amugamba obulamu bwo buli matigga lwaki tokkiriza ne tukutolosa n'ova mu ggwanga naye jjukira Obukatuliki bwali buyimiridde ku ye n'amugamba bwe nvaawo abagoberezi ba Kristo mbakolere ki banaasigala mu mutima ki Yesu Kristo nja kuba muliddemu olukulu Janani luumu n'alemerawo paka kufa kwe oye Bobi Wine kuba mu nsi talina kyetaaga kirala kyonna okujjako okununula eggwanga buli bugagga bwonna abulina oyo ye Bobi Wine nabadde mmanyi lugambo si lugambo kyaliwo ne banoonya enkola yonna era nesali musala akugamba nze nenfuna omukisa era ogusingana Bobi Wine bonna bagwagala yes
ekintu ekitawanya eggwanga lino kiri ekintu kimu obugagga bwonna bwe tukoze mu ggwanga Uganda busigadde butya busigadde kwani what is the way forward tusigaddawo tutya kalina muzizimbye ebifulaati biri mu Kampala ettaka muliwambye eribbiddwa ku bantu libbiddwa bisigadde naye nga kino kyonna bwe kiri bwe bakimuwadde bwe yakiwaddeyo akiweeyo mu bantu be mugenda kitaba bala batakitadde mu butambula agenda kyogera mu kiwandiiko ng'akiwaniseeyo bulungi ku mitimbagano nza mukitegedde security alert ziwedde alright kati akatambi katandise mu butongole njero tegeze eggwanga lyonna ne bannayuganda mwenna abali mu diaspora abatanategeera n'abategedde comrade munnaffe bwe tukola emirimu gye gimu wano w'enkyukakyuka muganda affe Nuwa Mutwe bali babiri eri Mutwe ye already bamukwata ddali mu kkomera e Masaka yasooka kukwatibwa Muhoozi Kanyarugaba n'amuteeka mu basement n'amubba emiggo n'amukola buli ekyetaaga n'amaana n'amusula n'amuteeka mu kkomera e Masaka kati comrade waffe Nuwa Mutwe bwe tuba tukola emirimu gye gimu egy'okwogera ne ku lw'enkyukakyuka yawambiddwa okuva mu maka ge abatamanya nga babajjidde mu motoka ezatabaddeko namba abamututte tetunnamanya wawaali netumanyi nti batekuba bamututte dda abeeko byabagamba kale era atannamanya ngenda kutegeeza nti comrade Nuwa Mutwe yakwatiddwa yawambiddwa si yawambiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitanategerekeka yonna gye bali mumutugunyiza olwaleero yensonga lwaki muli abantu nti benyamivu mitima naye twongere okusabira comrade Nuwa Mutwe n'abalala era twongera ffe okwesabira n'abalala ne bannayuganda wabula buno obaka njala buyisa nga sinagenda ku information yaleero buli omuwulize bulungi nnyo bwobanga olina okukkiriza mu mutima gwo nga wayingira enkyukakyuka ogimanyi bulungi nnyo njagala ompulirize bulungi nnyo ekintu kyetulimu olwaleero kansooka enkikunyonnyole tuzze tubannyonnyola lunyi nkibayita revolution oba struggle nkiddamu tuzze kibayita revolution oba struggle mulimu ebizibu bingi nnyo naye ebizibu ebyo tibyetaaga mu bantu ba mitima minafu oba bantu bakaaba njala okubajjukiza nti abantu bangi mu lutalo lw'ekinaana okugjako olutwa n'obubote baafa ne Museveni kenyini bamukubako hands down abantu bomuna ne babatta n'atasigaza n'addamu n'asituka n'atambula bakomreni buli ekituukawo mu struggle oba omuntu bamukutte oba bamusse oba bakoze atya ng'olina okukkiriza kitwale nti mu revolution mbeeramu okufa mubeeramu okubonaabona mulimu abajja ottuuka mulimu abatajja ttuuka gwe kitwale nti buli muntu eno kintu gwe kituukako kiba kyamuwandiikibwako mu revolution kigenda kubeerawo gwasigadde gwolina okusituka tutambule nabagamba taktiki ya Museveni akozesa systems nyingi nnyo naye kyayagala okusinga okukola okumasitalingamu bakiyita kumenyaamenya muntu bakiyita kumenyaamenya muntu ng'akumenyaamenya emotional akumenyaamenya lwaki akumenyaamenya bwabanga Museveni akimanyi nti abantu bagenda okukwata abamanyi bulungi nnyo bonna alina access ebakwata mu lunaku lumu bw'ennaku bbiri nkiddamu bwaba Museveni akimanyi nti alina access alina force esobola okukwata buli muntu yena gwayagadde wisti babalina teekawo ekibuuza lwaki abakwatira mu phases teekawo akabuuza kyetuyita question mark lwaki abakwatira mu phases oba lwaki abakwata mu process by process lwaki fayira zireka ziri open ng'ate buli wantu wonna era obambega kubanga ekyakikola mu sisitimu ye ng'akimanyi nti abantu bangi muli banafu mu mitima tutya bw'akwata bali abana n'abateekayo abaliyo ye atwala obudde n'amanya kati njagala balumyamu wiiki eno oba omwezi guno n'akwata ebimutu nembera ku social media okumala omwezi mulamba nga mukaaba musinga yo already abakubuleekinze
ebera psychological torture abakubulekinze kati bwe mukaaba omwezi okuba wiiki ezo nga muli ku komulere gubakutte ye nga gaha katimbalina ng'asooka wamuka buleke ka wiiki nga 2 nga wayitawo wiiki 2 n'ekitundu ng'addamu ng'akwatula nga mudda mu kintu kyekimu ekyo kiba kikozesa kibeera mu process ebeera psychological torture mu method gyakosa process by process abakwatira mu process mubeera olunaku nga mulumu omutima no sooka weebuuze buli muntu bamanyi wabeera bamanyi yaani they can arrest and kidnap each and every person they need because they know where they stay lwaki abakwatira mu process ayagala bateeka mu psychological torture system ye ng'abakwata onamukwata leero mumbeera awo ng'abatulugunya mu nkola eyo kimutannategeera n'abasomesa akakodi ako mukaveemu muganya okwebe ffenna tulumwa teri ataluma okulya bakyali baffe kituluma nnyo naye muganda wange singa bakwata omuntu n'ogwamu amaanyi Museveni aba akumaze kubanga kyayagala mutabani we kyayagala kyemunsabisizaako ekintu kiri eki mwayigino walinze twiti za muhoozi zonna zakola and keep it up please keep it up muyigino walinga twiti za muhoozi toshiyalinga tokomentinga mulekabere ku twitter bigere byayagala njala kubaza president obutaddamu nga bwewasirika tebutadda muhoozi mumuleka awandike kyayagala don't reply him don't share muleka awandike buli kyayagala era mubalinyo mubaliri ddala okukola ekintu ekyo kati waliwo bagambira buli muntu gwe bagenda okukwata gwe bagenda okutokyalinga ekyo kiri mu nkola bakiteekateeka dda naye muki batukubisa kati batukubisa psychological torture system eya process ono mukwate lwaleero waisewo ekisatu okwata omulala tuza kutuuka mu kampeyini ngira bakyakwatayo omwomu nga tubeera ku ekyo buli agwamu essuubi n'alebala ye Museveni waba atwagala naye nkugamba ekigambo kimu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe muyambe ekkiriza lwaki tekibadde kyangu nnyo okwexposinga Museveni ne sisitimu ye okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka olwaleero tewali muntu yenna yavaayo kuexposinga Museveni okuva mu gy'enkaaga okutuuka olwaleero okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu nammwe mbuuza lwaki Museveni mu myaka gy'enkaaga yattanga abantu nga teri akimanyi teri asobolamu exposinga mu myaka gy'ensanvu ngatta abantu okuvumisa Amin nga teri asobola ku exposinga Museveni mu myaka gy'ekinana ng'ali mu nsiko yattanga abantu nga yambala engoye za gavumenti y'obote nga teri asobola mu exposinga n'abeera successful n'olwaliro akola ekintu kyekimu abadde successful anti mutudde mutandise omwambula akitegedde bino byonna byakola si bipya bikadde lwakuba mbadde munnabitegeera kati mbitegedde obutumu tabutandise leero abadde akozesa kye tuyita camouflage Museveni is good at camouflaging ku face akuwa kifaananyi kirala but inside akuwa kifaananyi kirala kubanga kyabadde akola kati mukitegedde bulungi nnyo olwaleero so nothing new to Museveni just abadde acamouflaginga nga temusobola mutegeera kati kino kyakola that's the true Museveni who has been hiding himself for almost 50 years without knowing him gwagamba akutegundi mpeddemu amaanyi muganda wange bakuba Museveni emundu batokosa Museveni emundu n'atuuka okwegayirira kayiira n'abala ne bajja ne bamukwatizaako okuwangula olutalo olwo waliwo abantu abafa Museveni batayogeranga nako nga bali banyolwanda banne babatemu tabogerangako kati kansooka enkolage kino ekito kitegeera mu 1994 ffe twaliwo nga tuli bantu bakulu tutegeera omugenzi Frederick Rejema yakwata banne ne bagenda erwanda okulwa bamuttira mu kkubo yali top commander yenyini Museveni yasalawo ne bamutta otalwagenda maaso bamujjukira bujjukiza oluvannyuma kyekugamba nti ekintu kyonna bwe kibaamu revolution omuntu bw'afa tusigala tugenda maaso yes aba atuumye buli lwowikeninga kitegeeza yo omulaba aba akufunyeeko ki aba akufunyeeko amaanyi kati njala kutegeeza muganda wange wandikola ekintu okulima ondowooza nga nyabemera bekkiriza kibadde si kyangu nnyo okuexposinga Museveni ne system ya kati mbe exposinze lwaki
tosobola kuveera kulwana na muntu abadde mu system emyaka 4 nga tomuyinaako information na date side of his regime. It is very, very, very impossible to fight a dictator who had stayed in power for 40 years. Ngabadde akipinze ku kadi ze nga ziri covered bulungi. Nga Uganda batina mainstream media yayiholdinga, amawulire yagaholdinga, teri muntu ayogera. N'abagenda mu exile from 1986 up to badde basirikanga tebogera. Nobody can come out and to tell the truth about Museveni. Andi we twasiima ennyama tugamba no katujja twambali omusajja ono kiba kibe. Kati otegedde olwaleero amazima gali nti buli muntu olina okuvaayo tambwe oyogere ensonga zino. Kibadde kizibu nnyo okugyayo ddadde erinene wa Museveni nti awamba atta atulugunya akola buli kimu, naye olwaleero kiri ku mmeeza. Njala kubuuza gwe omuntu wali ebuzabuza ng'afukaana aba. Museveni yateekawo kasooke nkuze katono nnyo. Museveni mmenyi w'amateeka, yagala okugoberera amateeka dde wano ye wa violence. Bamukuba akalumu 8 yalina okugenda mu kkooti, Semugerere yagendayo, ye yakwata mungu n'agenda n'amenya amateeka n'akomawo n'awangula. Bw'awangula asigadde amenya amateeka naye ng'agamenyera luddawa. Akuteerawo sisitimu gy'asizeeko akuteekawo sisitimu ngeri sugar coated mbu ya democracy nga si ya democracy. There is no democracy in the whole world. There is no democracy in the whole world. Nkiddamu teri democracy mu nsi yonna. Democracy gw'omwewa teri agenda kuwa democracy. Nkiddamu there is no democracy in the entire world. It's yourself. You can independently give yourself democracy. Lwaki mu nsi yonna bakusigira ekifaananyi nti waliyo democracy, but waliwo democracy wakoma limit, wakoma nga toyingidde mu system z'abali. The moment oyingira mu system z'abali nga batandika okulaga democracy takola. Democracy bamukulagano bigambo ekigambo democracy, but bwogenda into details or deep into it, there is no democracy. So gweyagala democracy olina okumulwanirira omu-implementing ate nga kikwatako. Lwaki teri democracy? Bw'oba olaba olwalo nga nze ne bakomrade abavaayo okwogera obwogezi ensonga tetuli involved mu kintu kyonna kikwatagana buyegero baki bakukwata ne bakutulugunya. Edi muntu ayina ki? Akirawo Kivumbi ayina ki? Smart wa Bobi ayina ki? General Gaddafi ayina ki? Sente ze yayina ki? N'abala bali mu makomera bayina ki? Where are they labor leaders or are they labor leaders? No. Exercising the rights zaabwe eziri mu constitution byetumanyinga democracy. Naye when you reach an extent to expose the system, democracy akoma ku kigambo ekyo. Ekyo kebeere mwaka ekigenda zogera ensimu zimanyi nti olina wootuuka ne bagga ekigambo kikomye ekyo tekijja kugendayo. Lwaki? Kubanga temwategeera. Bwebanga parliament yennyini speaker agikulira dictator, deputy speaker dictator, n'abamu parliament ba dictator balumba n'abantu banna bagabateesa, kitegeeza there is no democracy. N'okuwako ekyokulabirako. Honorable Joel Ssenyonyi bwe yabadde nga ayogera mu parliament, akasajja akakiikirira Busia kebayita Macho kagambye Honorable Ssenyonyi mbu Ssenyonyi yali wano atulekanira naye tayawukanako na mukama we musiru. Kati oyo Macho yabadde alumba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuyita omusiru. Kati tactically Ssenyonyi kiyakoze yabadde genius enough n'akwata akazindaalo n'addiza oyo musajja Macho
n'akwata ebigambo makyo byali faalinze ku pulezidenti waffe ng'abiisa mu Ssenyonyi. Ssenyonyi n'abikonvatinga n'abizza Wanita Amongi. Ssenyonyi yagambye yakutanza n'agamba nti Honorable Macho ebigambo byayogedde njagala bimenyewo lwaki kubanga nze mukama wange wano mu parliament wenyimiridde ye gwe sipiika kati kitegeeza